mugendo kakasa nti abazze muno si balonzi kati tuli kusaidia NRM naye njagala mulabe emmotoka ezisombye abe NRM tutambule ffenna zizo ezo da taxi zibadde zisomba bantu ndoza mutegedde kiki ekibadde kawempe kibadde ekifaananyi ekituufu kati njala tugende wano ekimpisiza bambe ba parliament mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo bulijjo tubagamba nti Uganda kampuni ya Museveni ne famire ye nga muwakana mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiiko bulungi teri musirikale asasulwa sereza muwa musolo akkirizibwa kufuluma ggwanga nga parliament tekkiriza nkubiriza omulanga bannayuganda mwenna bali mu South Sudan muve South Sudan siddamu kubakubira mulanga gwonna mikwano gyange abagenda okunoonya ekigula amagala eddiba e South Sudan bakomredi basamuve South Sudan abasajja abo ekintu ky'okutta tebakina muzibu bo bennyini betta ensi evunza omukulembeze yayiika dda Windows takyasobola kukola public appearance n'okubuulira abantu ekiddako economy yagwa ali mu kulwagana n'abantu abakola gavumenti bamugamba va mu buyinza tuteeka abantu abasobola okuddukanya gavumenti agaanye wabula ayagala teekako owe omuvubuka ate public gwe yagaanyire banne kati obutabanguko butandise kati yabadde ayagala kukwata lyakumaca neyekyanga ne banne kati gavumenti olunaku lwajjo yabadde eyiise nga bamugenda mukuba oyo Salva Kiir n'akubira Museveni n'amugamba nyamba onsindikire ku majeego Museveni teyebuza ku parliament wadde okwebuza ku Minister of Foreign Affairs yatagidde mutabani we ne basindika amaje e Sudan amaje ga SFC kati gegakuuma Salva Kiir essaawa zino gavumenti ye baganda bange nsaba muve South Sudan ng'obudde mukyali saagala mufiire obulamu bwammwe muddeeka ensi tekoma South Sudan muddeeka ensi egenda kutabanguka mulinde muddeeka muganda ange ine South Sudan mwannyinaze muganda ange kojjaye mukwano gwange muddeeka muve South Sudan ensi egenda kutabanguka bano basitudde amagye nga tebabuzira ku parliament gatwala kubanga eri private company eya muhozi ne kitaawe gagana amagye gatuuse Sudan ogenda okuma Salva Kiir SFC
SF singe genze kuma South Sudan Salva Kiir baganda baffe muve Sudan mbega iride muve Sudan kanka badiremu right awonvuddewo embulire tefa yonna naye ebinaddako mbona abimanya nze ogwange ngubagambye kati njala mulize information gyengenda okubagamba ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna ne Odrek lwabo okanswendika video kano munaka onokafuna njala motange Odrek lwabo ogwo ne family ye bannayuganda mwenna abakubeera mu malwaliro ng'olwadde oba ogudde ku accident abavuga boda n'abantu abalamulire bulungi nnyo tuzze tubagamba nti bizinesi y'okutunda ebiwoowolo emitima n'ensigo mu Uganda ebadde etambula bulungi nnyo okutuusa lwe twagikuba n'esirikamu ne bannansi abasawo badde benyigira mu mirimu gino badde bagikoowa nga bamanyi nti ekintu kyayiika era nga n'abantu babeera batandise basongamu engalo babamanyi nti bali mu bizinesi y'okugyamu abannayuganda ebiwoowolo emitima n'ensigo nga babitunda nga Odrek Lwabogo ebizinesi ye kati bannayuganda basinga basawo mu referral hospitals bali bakiddukamu kati nga Lwabogo talina option ndi wano tegeeza eggwanga mwenna babeera mu malwaliro nti okubba ensigo ebiwoolo n'emitima naddala ku bantu abagudde ku accident nammwe abeerwazalwaza kugenda kudda mu buto kutya Odrek Lwabogo lwategedde nti bannayuganda tebakyayagala kutta bannayuganda bana bajja mu nsigo yafunye bamashinaali 100 okubajja Kenya abasawo 100 bakafulu mu kujjamu ebiwoowolo n'ensigo abasawo 100 bagenda kuyingira mu ggwanga ku lunaku lwakutaano bali 10 bagenda kuba nga basaasaanyizibwa mu referral hospitals omuli Kampala Mukono wa Kiso n'amalwaliro amalala gye bagenda okuba nga bakola omulimu guno ogw'okutandika kibayita body organ harvest nga bagenda tandika okukola ebintu ebyokuba ogudde ku accident bakuleesa otaawa simanyi weerwazizza bana bakazi abazaala bagenda tandika okudda mu buto ebiwowoolo ensigo emitima bagenda kuddamu kucumbirwa obituary olw'ensonga nti abasawo 10 okuva mu ggwanga lya Kenya nga bano bagenda ko basasulibwa buli ssaawa gyasiba mu Uganda oba omuntu gwakolako bagenda ko basasulibwa mu dollars oluvannyuma lw'abasawo bannayuganda otandika okukozesa mu mulimu guno ogw'okutandika okubba ebintu by'omubiri by'abantu bannayuganda so Odrek Lwabogo agenda kuyingiza abasawo 10 mu ggwanga nga bagenda ko batambula amalwaliro ag'enjawulo okukola ekya body organ transfer oba body organ business egenda kuddamu etinte ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkivuddeko kati wane wali okulya n'okkomba essowaani mumpuliriza bulungi wane wakulya n'okkomba